nze leka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda bansekerere ebyomukwano bintamye mbikoye baby no nze buli gwe nfuna ati breaka nze ne love bagintamiza bano bannumya nga balina kye bannanga. Waliwo omusoga munnamu bamuyita Sam Kent n'akayimba bakayita weekuume. Ayimba agamba nti mukwano weekuume tuula okole ensimbi nkulinze lw'olivaayo ku kyeyo nkulowoozaako era omutima gusuleeyo njagala okomeo tuzaala abalongo. Alina storage yayitamu yayamba ku mwana omuwala yali girlfriend we n'agenda okuba ekyeyo bwe yatuuka eri girlfriend ate n'agala mukwano gwe naye mu kugenda yatuuka n'okutunda ente n'amuteekamu akasente n'agenda. Mbadde nsaba Sam Kent omuyita erinnya omwoyo bubaka obumugumya twamusanga mu time tulina emboozi zetukoleza ezikwata ku mitima gy'abantu tukoze nnyo abo yanensi wa siriimu tulina abantu abakakidwa abafunye obulwadde obwa siriimu bangi tulina abamu nga singa tugezebeze Katonda singa banga nzijeewo nga Sonko nze luseke oluyitamu ebyokulya birutuuke wali eri. Mbadde nsaba nge twamusanga mu mbeera nga aweddeyo because n'amaziga gaali mangi tumweyoka ebigambo ebiyinza omugumya n'abavubuka abalala tube nga tukitaata olunaku olwaleero bamuyita Sam Kent mugambe nti Sam Kent era muyina ndoza twogera ku WhatsApp. Sam Kent yes mwemanyi omumanyi story wagirabako nedda mbadde sinabirako naye kati just know enensi gye tulimu ebyo olina obisuubira osobola obutabisuubira naye woba okola omanyi twagala nnyo positive vibe eyo nga gwe buli kyokola olaba that positivity naye just know mubeeramu era ne negativity sometimes awamwa naye kati bwoba ofunye ekintu ng'ekyo tekikujja kumulama naffe tulina bingi bye tuyitamu sometimes tubyogera waneno ku mpewo ate gwe wakola bulungi n'okyogera kati kikuvaako ku mutima n'ofuna ku bantu abakukaabirako ennaku yo ne just nayo yensi bingi nnyo ebirimu ate kati gwe okyali mwana muto kyemmanyi toweza myaka 3 oba 25 that's what I know. Bwoba togiweza osobola okukola n'ofuna ekisinga ku ekyo oli yali muwala ate abakazi waliyo kye bagamba omukazi saawa yonna akyuka takwemazanga mukola by'olina okukola ng'omusajja kubeera munnange n'eddiini egamba tubawe naye bw'olaba nga waliyo ekiganye munnange bali Allah yabakkiriza asobola okukuleka n'alaba nga gwe tolina ky'oli mumuwa n'agenda si musango wallahi si musango ye talina musango just like nga waliwo embeera eriwo ejakkirizibwa tewali musango kitegeera so kati munnange just gwe togwa mu maanyi tulina okukola just situka va wansi get up jangu tukole gwe eribanga omusajja olaba gye wafuna ente eyo tewagifuna mu mukazi olina gye wagijja kati ddayo ekyali endala ate ennyingi nnyo ezisinga neeyo ogenda funa endala that's what I can tell you ogenda funa endala ate kati sigamba muno banjogera ne kati n'oli munnange eyagenda gukaabira amaziga tomusabiranga kubeera bubi Allah ye amanyi bw'asasula okitegera kati gwe tomanyi kigenda mu ye. Okay, Sam Kent omumanyi ngo mutuba just mwesanga ku WhatsApp. Twesanga ku WhatsApp kwe twogerera. Yeah. Okay, musoga naye weeyo bayita busowa. Obimanyi bele busowa ye waabwe Sam Kent. Era yantwalayo ko Dr. Loverboy nagenda ku birthday yabwe actually there. Mabega ko kongo kyanga. Danga chali jinje eyo. For the first time ogenda yokko. That's why twali ba chalinze n'oyo omwana. Okay. Kale kiki kyotugambayo bijasiyo ebigambo bye bisembayo baagala nnyo kye mulina omumanya mwenna mbaagala nnyo nebaza nnyo sister wange Faika mwagala nnyo yes. Lyrical Boy Nation LBN I love you guys abo bambeererawo buli kimu kyemba nina bya posting nze leka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda bansekerere ebyomukwano bintamye mbikoye baby no nze buli gwe nfuna ati breaka nze ne love bagintamiza bano bannumya nga balina kye bannanga mwekale kiki kye munnanga naye lwaki bino lwaki mubinkola nzani gwe nakola ekibi lwaki temusasira eno